Ebiseera bingi bannansi balabiddwako nga balaajana olw'okugobebwa ku ttaka lyabwe olw'abo abeeyita abagagga. Okusinziira ku Rev.Esmond Serunjogi agamba nti bano tebalina kifo mu ggulu, ng'okwogera bino babadde mu kusaba ku kkanisa Namirembe. Ebisiyaga tebalisikira bwakabaka bwa Katonda newankubadde ababbi wuliriza mubbi gwe ne bwogenda mu kkanisa n'okola eby'obutuukirivu. Ffe tulina oluyimba lugamba naye ku lw'ebikolwa ebituukirivu tetuyinza kulokolebwa. Abisiima Katonda naye tebiyinza kutuggyako musango gwaffe. Agamba nti n'abamu abagobaganya abantu ku ttaka lyabwe bakulu mu masinzizo ag'enjawulo, era agamba nti kino tekibawa mukisa eri Katonda okubasonyiwa olw'ebibi bye bakola. N'owaayo ekibu eky'ekkumi, n'owaayo obweyamo, n'ozimba ekkanisa, n'osereka ng'ekkanisa yaffe ey'emisinde twamala ogisereka St. Andrews Church, n'ebirala n'obikola. Bayibuli egamba ebikolwa eby'obutuukirivu Katonda naye abeera mu ggulu n'agamba weebale. Naye ekikwatagana n'okuggyako omusango tegukuvaako. Ajja kwokya ng'agamba wakola ebikolwa eby'obutuukirivu naye ogwanira omuliro mungi. Okitegedde? Kakati mukwano gwange mubbe omusango tegubavaako naye mwongere okukola obulungi. Muyambe abanaku, muyambe abazitoowereddwa n'abanafuye, naye mbakakasa omusango mukyagulina. Era tewabanga akubuzabuza mutaliiko omusango lwabikola bya butuukirivu. Rev.Esmond Serunjogi agambye nti abantu empisa z'abaggwamu dda, ng'ebibi bye balaba ng'ebirungi okuli ennyambala, obutali bwesigwa wamu n'ebirala. Abajjajja baffe baali bamanyi kakati otandika okwekalambaza ng'omusajja, wenna otambula ng'omusajja, oyogera eddoboozi ng'omusajja, otandise okwekolakola ebintu eby'ekisajja ng'amaga ono nakawanga. Kati ng'omusajja kasi otandika okwemoolamoola, otandise okubigula, otandise okugonza engalo, otandise okwemoola, wenna otaddeko pini, wenna otaddeko biki, owumudde ebintu by'okwekolakola nga bagamba oyo kintuntu. Abasajja oli kintuntu. Agamba nti mu maaso ga Katonda bano bakyalina omukisa singa balokoka ne beewaayo eri Katonda. Omugugu gw'obulimba gumenya, omugugu gw'obubbi gumenya. Ate Bayibuli esesa egamba olimala okubba naawe ne bakubba. Buli abatubbye nina amawulire amalungi gye muli. Waliwo ababbi abakugu Katonda baateekateeka ate okubabba. Mukwano gwange gwampuliriza, kirigasa ki okulya ensi yonna n'okufiirwa n'ofiirwa omwoyo gwo? Ate omuwendo Bayibuli egamba ekikoligo kyange kyo kyangu. My price is a price to pay. Omuwendo ng'ogusasulira eno mu bwa Katonda gwo mwangu. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalingidde.